tuli wano mukungubaga okufiirwa kwa munaffe Sseggirinya. Sseggirinya ekyokulwala kwe nga tanaba kuyingira paalamenti yali mulamu, tetufunangako report eraga nti Sseggirinya akomplaininga kino, kubanga omuntu asobola okubeerawo nga ebbanga lyonna naye nga alina obulwadde bwe. Kale nawe gye baleko ssebo. Kale nga bitalo banna. Bitalo. Weyanjulira abatuba. Erinnya lyange nze Juliet Nanteza, kansala akiikirira ekitundu ky'e Kasanga Town Council, Maama Kiteezi, era nga ndi mulwanizi wa ddembe ly'obuntu. Olunaku lwajjo twafunye entiisa y'amaanyi nnyo mu ggwanga okuviirwako omubaka waffe Honorable Sseggirinya, omubaka akiikirira Kawempe North. Honorable Sseggirinya bwe yagenze Kawempe North si yokka eyafiiriddwa, wabula Uganda yonna yafiiriddwa. Olw'essaawa zino tuli wano Kasanga Sseggirinya wabadde abeera. Sseggirinya abadde abeera mu Uganda yonna, era yeeteekako erinnya lya Mr. Update ng'akugamba bw'obanga toli informed. Ekigambo Mr. Update kitegeeza nga okiyingira kye kitegeeza in details nti bw'obanga toli informed, nze Mr. Update nkutuusaako information era ng'ogwo omulimu agukola. Kigenda kuba kizibu nnyo okufuna omukulembeze ng'oyo naddala mu Uganda yonna, kubanga abasinga ffenna tuli bakulembeze, ffenna tweyagaliza ebifo, ffenna twagala okubeera mu bifo eby'amaanyi, naye ate waliwo kalakita omuntu gy'abeera nayo gy'obeera nga weegomba. Nobeera ng'oyigirako ebintu bingi n'ogamba singa Mukama yankola nga ndi ng'oyo, naye ng'ate tekisoboka kuba nti Mukama akukola nga oli ng'oyo omuntu, wabula okuggyako okuba ng'ogenda okola ki, omuyigirako. Kabe mwana muto, kabe muntu yenna alina ekyokuyiga ku Sseggirinya. Teyalina ssente ng'akyali kansala. Obumanyi obwa kansala bw'okubeera kansala tewaba ssente, naye yakozesanga ekitono ky'alina okusobola okutuuka ku bantu. Abeera ku ground ng'abeerawo paka Mukama Katonda we yamujja gye yamujja. Nze ng'omuntu nasooka kulya Sseggirinya ng'ayogera akuba amasimu ku radio. Sseggirinya okuva eno ekyebando, Sseggirinya Mr. Update kwegamba nenjagala ndabe ku musajja gwe bayita Sseggirinya afaanana atya, nempeba omukisa nendaba ku Sseggirinya. Naye we nalaba Sseggirinya kubanga olaba ekifaananyi kya Sseggirinya oyinza ogamba musajja mukulu, nga ne waba ayogera ku radio oyinza ogamba musajja mukulu nga musajja ono, naye okumusanga Sseggirinya nga mwana muto. Era ninabuuza Honorable Kayabula ne mugamba kyogamba Sseggirinya nangaye Sseggirinya nga bannange bijoze mbadde manyi musajja muki mukulu, naye ng'ebintu byakola si bya myaka gye. Ku myaka egyo namulabira nga ndoza alina emyaka 33 oba 3, naye ssaawa zino tuli wano mukungubaga okufiirwa kwa munaffe Sseggirinya. Sseggirinya ekyokulwala kwe nga tanaba kuyingira paalamenti yali mulamu, tetufunangako report eraga nti Sseggirinya akomplaininga kino, kubanga omuntu asobola okubeerawo nga ebbanga lyonna naye nga alina obulwadde bwe obulaga nti Sseggirinya mulwadde. Olw'okubanga nti yalina okwagala abantu, era ye yagamba essente ezize ze basooka okuba babaka ba paalamenti ezo emiliyoni 2 yagamba nti ze ngenda kukoleramu bantu balina ez'emmotoka, ezo ez'emmotoka. Era Sseggirinya teyagula motoka ya bbeeyi, yalina akamotoka ke yali atambuliramu kaliawo ka black, sikamanyi linnya naye nga kali ka black kati. N'agula ambulance, we yaguze azimbye eddwaliro, byonna ng'akolera ki bantu. Kuganga olaba omuntu alina omutima oba omwoyo gw'eggwanga, olaba omuntu alina omwoyo gw'okuba ng'afa ku bantu ekitasangikasangika. Kigenda kuba kizibu okufuna omukulembeze ng'oyo. Era Sseggirinya yagenda mu maaso n'okutwala obukulembeze bwe ngali excited nnyo, n'ekyannaku nti okugwe yayingira bw'ati mu bukulembeze teyafuna ssanyu. Olw'okuba nti yali MP, twali tu expecting okuba paalamenti okubaamu ekikonde enkya n'eggulu, ne paalamenti tebaddeemu kikonde enkya n'eggulu. Lwansonga omubaka waffe gwe twalowooza nti agenda tukolera ekyo, bino byonna bibills ebize bitambula, UCD, ebya kofi, ebyaki byonna biyitawo, naye nga Honorable Sseggirinya singa ekyamazima yali mu paalamenti eyo biru teyandiyiseewo. Tegeera si ye mukulembeze eyali nti yasoma nnyo lawyer, kubanga ebiseera ebisinga atugamba nti
twagala baloya be babera muki mu parliament kubanga butundira omuntu asomya amateeka in most cases olabira ddala nga ajja kubeera omuteesatesa omulungi agenda okukola etteeka Nesegirinya nga akulaga nti akatono ke nayigako oba kemmanyi kuba qualification webanga yasinya 6 nga Segirinya akola ki yayitawo nga teyasoma nnyo kiryawo naye nga atetenkanya nga ye ng'omukulembeze okulaga nti obukulembeze guba mwoyo ogw'eggwanga gw'oba oyina nga gwe omuntu ekitali kyangu mu nseera kino. Segirinya ateekebwako ebisangosango wuuyo bamusibye wuuyo bijambiya ate n'asaba beyiro kikulaga ne bamumma beyiro nga ne ku ssaawa esemba yeeno Segirinya we yatuuse okufa yabadde nga ayina emisango egyo gye bamuteekako ekyali mu kooti naye ng'omulamuzi agamba muleete ebbaluwa eraga nti Segirinya muki imagine omuntu gwe eyafuluma n'agenda e Netherlands n'agenda e Nairobi n'akomawo ng'ali hospitalized ali bedridden all the time. Segirinya okuva we yava mu kkomera myaka 2 ndowooza kati sakisaana kuggwako tabeerangako mulamu. Kikulaga ki nti eyase Segirinya yaani era Segirinya yafudde ki? Ffenna twagala okwebuuza Segirinya yafudde ki kuba obulwadde Segirinya yabufuna ali muki mu kkomera. Kitegeeza nti obulwadde obwa Segirinya bwavudde muki mukomera. Tutunulira amakooti gaffe engeri gye gakolamu judiciary tegali impartial at all. Olabira ddala ng'omuntu ayina gwakolera bwe basaba omuntu tajja kusingisibwanga musango okujjako ng'omuntu avuddeyo n'agamba nti omusango nagukola okujjako ng'omuntu bamunoonyerezaako ne basanga nti yes bajjudde obujulizi obulaga nti ddala omuntu yazzaaki omusango n'asaba beyiro of which it is a constitutional right omuntu okuba nga aweebwa beyiro okufuluma awoze mpaka omusango egunaamusingisibwa osanga alokaasibwe. Ne Segirinya yammibwa beyiro era okuva bwe yammibwa beyiro n'ebbanga ne liyitako bannayuganda mbeebaza bamwavaayo ne mukola ne mu raising amaloboozi gammwe olw'okwatibwa kwa Segirinya paka ne munne bwe baateebwa ne mu kuteebwa kwe Segirinya we yatandikira okubanga obulamu bwe buweddewo. Tufiiriddwa nnyo Uganda efiiriddwa nnyo tuli wano mukungubagira omubaka waffe tusaba Allah amuwe ejjana ennungi tusaba Allah byonna gy'agenze Mukama Katonda amuumuze mirembe. Sigadde nze Juliet Nanteza kansala nga tonagenda kansala kyenjagala okubuuza Gwenga omuweereza wa gavumenti Segirinya byakuyiga ki by'omuyigiddeko okubeera nga yeerekereza kye yafuna mu ntandikwa n'akiddiza eri abantu oba oli awo tafunye yadde okweyagalira mu palamenti. Gwenga naawe omuweereza wa gavumenti ki ky'oyigamu awo? Ekisooka eggwanga lyaffe engeri gye litambulamu lirimu okutya abantu bali intimidated olw'ensonga nga bwe nkugambye nti Segirinya okufa kwe tekulaga nti yafudde natural death weewaawo nga ripooti zijja ttambula naye definitely tekiraga ki kye yakoze ki kye yafudde. Abantu abasinga bannayuganda bali mu kutya olw'eggwanga lyaffe olw'obufuzi bwe lirimu. Abakulembeze abasinga oli agamba nze kasita nfuna ekyo kyenjagala ekivaamu nga bakola ki akyuka abadde omukulembeze w'abantu kubanga we tuba tulayira wano nja kukola nga nsinzidde ku ssemateeka nja kukola nga protecting ssemateeka nja kuba nga protecting abantu ndayira byonna nga ngenda kulabirira abantu bange ngenda kubasakira ngenda kola ki n'ebiseera ebisinga twesanga nga bakulembeze bwe batuuka ka staff nawaali ayibite bimukwatako. So n'olwekyo Segirinya yakulaga nti kyansa mu mutima okuba nti bw'ovaayo ng'omukulembeze kolera abantu kubanga abantu kibabeera baagala. N'essaawa y'akaakati nga Segirinya abadde mulwadde nga batunuulira omubaka ayinza okudda mu kifo kya Segirinya ng'ekyamazima talabika agenda okudda mu Kawempe North talabika kubanga omuntu ng'oyo tasangika. N'olwekyo ekyokuyiga kye tuyigamu nti bwe tujja ku bukulembeze tubukozese bye tulina bukozesa. Abantu baffe batwesiga ne batulonda ne batuwa obululu ku olw'ebyo bye tuba tubasuubizza. Weewaawo nti tukolera mu gavumenti embi ennyo tetusobola kuba titutuuse ebyo bye twandibadde tutuusa eri abantu baffe kuba babeera tusuubira mu bingi. Naye ate okwerekereza n'obeera mu bantu n'obeera ku ground abantu n'omanya ebizibu byabwe n'okolako nga ky'okoze okubabeererawo kubanga nze nzijukira mbadde nnyo mu bantu baffe abatufaako ab'ekiteezi okubabeererawo ogezaako okuraizinga amaloboozi gaabwe kubanga gwe abeera omukulembeze aliwo gwe babeera basuubira nti ojja kutuusa ebirowoozo byabwe waggulu. Tugezaako kye tusobola era Segirinya nga akulaga nti ne bw'oba toyina
gezaako ekyo ekitono ky'oyina kubanga nga bwakwata kilo ya sukaali n'agiwa omuntu nange kansala nsobola okwafoodinga kilo ya sukaali nenkola ki nenjiwa omuntu ffenna abakulembeze singa tuba n'ekyo tujja kuba tusobola otwala eggwanga lyaffe maaso twejjemu omutima ogw'okubanga tweyagaliza ate ne tutafa ku bantu kubanga abantu bano lye liba eddoboozi lyaffe ffe tetusobola kubeerawo ng'abantu tebaliwo ensi tesobola kubeerawo nga tekola ki nga terina abantu n'olwekyo nyongera okukubiriza abakulembeze bannange okwongera okuyigira kuseggirinya kubanga ekyamazima sirina mubaka gwe nyiza kugamba nti ono muyigirako kiri bwe kiti ng'ababaka abalala nedda wabula njigira kuseggirinya byazaakola nti nange bwe mbanga nina kye neeyagaliza mu maaso Mungu ng'akimpadde nganze omukyala neeyagaliza okuba Woman MP Wakiso District nti singa Mukama ampa omukisa ogw'okubeera omukulembeze ku disitulikiti y'e Wakiso nja kuba nsobola okubanga nlobinga nja kuba nsobola okubanga nkoppa seggirinya ate oba oliawo n'okuyitawo seggirinya kyeyandibadde akola nsibula bannakasangati bannawakiso bannayuganda mwenna buli omu gy'ali asabira omwoyo gw'omugenzi